Ekikwekweto kino kyakoleddwa ku nnyanja Kakyera ku ludda lwa disitulikiti ya Isingiro ne Rakai ku byalo okuli Kalunga, Lushasha, Katetenga, Kisovu ne Nyaminengo ebisangibwa mu ggombolola y'e Kakyera ne Kalulangira. Eno esangiddwayo abantu abasimba ebirime eby'enjawulo mu kisenyi ky'ennyanja eno. Waliwo abatuuze abalabiddwako nga bagezaako okudduka oluvannyuma lw'okulaba abasirikale n'abannema nga mu bano mwe mubadde n'omukyalo omukadde Esther Matama atubuulidde nti y'olulaba ku basirikale afunirawo ekitengo olw'okutya okungi kwabalinako ng'eno y'ensonga lwaki adduse. Abasangiddwa nga balima mu lutobazi bagamba bakimanyi nti kimenya mateeka naye kiva ku kusoberwa kwe balina olw'okubulwa bwe bajja ensimbi okusobola okuddukanya amaka gaabwe. Twagira tishiika abaana b'amasomero kabatine fizi kandi katwayirizwa twabwina mizi kagenze tumureka tukeyamuka fizi uko butugumanya icyo kutwarayo n'ubufunda bwenshi bwitaka situkugira ngo tutware ngo tuze nguni kifuba kandi hati noreba n'abanema kenyine twagambaho nabo twabashaba batugambira ngo itekera tiriho na hati sema ndise bantenye ku rugaraka hati nanke papura zinomuka kinde kikwikiriza ngo gire ki ukorereho ki bano bagamba basalawo okutandika okulima wano oluvannyuma lw'ennyanja eno okusenguka ekifo ne kisigala nga kikalu nabo kwe kukikozesa. Tukati benga sinzi twajinyira mizi binga nitwe tukazamu yagenze nobasa kutemba mizi bakahinga iguru okubasa kutemba mizi ngo gahinga iguru tukahinga muyamara kugenda. Waliwo abasimye ekikwekweto kya NEMA nga bagamba ekyeyo ekibataataaganya kiva kulima mu lutobazi ne basaba ebikwekweto nga kino okugenda mu maaso. Tusaba gavumenti etuyambeko abantu bano bave mu nnyanja twegamba tuliko olw'embeera y'omusana. Mwena mwarugokwe na timu ya NEMA na timu y'ukurwo mu State House itwe twena twayera ka twayikiza ngo twaza kora kikurwo mu cyaro itwe tukura bajya mu NEMA bari abantu bamani ngo barazibira NEMA soka barebagaho neno hati hagerizo abantu njya bakimanya amani gari kuruga mu ruguru hateje nyanja njabaga kuruga. Wale Kichoncho okuva mu NEMA Embalala agamba bakukola ekisoboka okulaba nga bataasa ennyanja eno. The people have encroached on the buffer zone, which is a very big challenge, but we have to bring the different stakeholders on board and make sure that we do the restoration of this area. Wilberforce Tulyakira okuva mu State House awanjagidde abatuuze okukomya okwonoona obutonde bw'ensi kubanga ebasinga okukosebwa ekyeya nga kize. Guno si mulimu gwange ngakulya ebya environment mu State House oba bano abanema mukwano gyange naye buli muntu yenna twagala akitwale ng'ekyobuvunaanyizibwa okukoma ennyanja eno olutobazi luno obutonde bw'ensi si wano wokka n'awalala. NEMA eriko beekutte n'okubawa ebintu bye beeyambisa mu kulima mu lutobazi luno. Oluvannyuma basomesezza abatuuze ku kabi wamu n'obulabe obuli mu kwonoona obutonde bw'ensi. Bantu basaba bulijjo mu nnyanja.